Bugende okusookera ddala eri abaana ba Buganda, mwe abato nammwe abantu ba bulijjo. Deni obubaka obulala bugende era abaana ba Buganda abo abasuumuusiddwamu ne mufuuka abantu abakulu, abalala ne mufuuka ab'ebitiibwa. Tandikira ku baana ba Buganda abato n'abantu ba bulijjo. Mwe abavubuka abato abali mwene ensi amakula gye bayita Buganda, musuubira kubeerawo mutya, musuubira kufaanana mutya mu Buganda eddako bwe muba temugiteeseteese. Tuyimba ennyimba nga ziri mu Luganda naye ne twefuula abatazitegeera. Abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne baagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga. Tebaatuula butuuzi ne bakaaba, no, baakola kyonna ekyali kisoboka okumakinga sure nti tuzaalibwa mwene ensi ne tuuka bweti ng'efaanana bweti. Era naffe tulina obuvunaanyizibwa okugitereeza abaana baffe bagisikire nga yeeyagaza, oba si kyo bajja kuba tebalina nsonga erima bijja byaffe. Lwaki nzira eggomba n'ennima ebijja bya Ssentamu? Kubanga Ssentamu yankuza, nantuuza, nanjigiriza, nansomesa, nantuusa wendi olunaku lwa leero. Singa obulamu bwange obw'obuvubuka n'ebirabo byennyina mbiryamu ebinyeebwa, abaana bange n'abazzukulu tebajja kuba na nsonga lwaki banzijukira. Era bajjajjaffe abatalina mulamwa tetubajjukira, tekitegeeza nti tebaaliyo. Mu bika byaffe mwalimu bajjajjaffe abatamiivu, mwalimu bajjajjaffe aboonoonefu, tetubajjukira kuba tebalina mulamwa. So gwe omuvubuka wa Buganda olwaleero tekikwetagisa kuba na kifo ky'amaanyi oba na kitiibwa ky'amaanyi okukola ekituufu. Kyannaku nnyo nti tuli mu kuziika jjajjaffe Lwomwa, n'abagande bwe ndi mujjwanja kwogera abalabye batayogedde. Tewayogedde nti abatemudde jjajjaffe Lwomwa baabadde bandiga nga balina amannya ga ndiga. Ekyo kisoboka kitya okubeerawo? Agoma wano naye nga twatuuka tutya ku leve eyo? Twatuuka tutyawo basebo ne bannyabo? Bwe tutabuuza bibuuzo bino bijja kugenda nga biddingana. Tumala kubuuza bibuuzo bino ne tubyanukula ne tusobola okutegereza ebika byaffe n'Obuganda obw'omu maaso ne tulyoka tufuna moral authority okutereeza Uganda yonna ey'awamu. Katonda yatuteeka mu kifo kino kye bayita Buganda, era mwena mujjukira abakadde abaliwo, mujjukira nti buli nkyukakyuka mu Buganda etandikidde wano mu Buganda okuva kugoba Abazungu. Tusobola tutya okugamba nti ate ffe ab'omulembe guno tukuze tudda mabega? Nti kituwa essanyu okutunda emyoyo gyaffe n'okutunda eddembe lye tuliko, naye okusingira ddala okutunda ebiseera by'abaana baffe ab'omu maaso kubanga twagala okwekusa. Njagala mwekubemu ttooki mu abaana ba Buganda, kuba tekikomye ku abo abatemudde jjajja. Bwe baba be bamutemudde kyannaku nnyo, naye ate era bannaffe abamu ba miziro gyaffe be batuwamba, be batutta, be batutemula. Ekyo nsaba mukitundemu.
nva musiga ya Sekayiba Isenge, ndi muzzukulu wa Sentamu Kaira Kamalabyonna omubereberye we yali Katikkiro era nga yali Kamalabyonna wa Buganda yasooka. Koze bubi nandyagadde bino ebigambo mbyogere nga ab'ekitiibwa we bali, naye nga bwe mwalabye tuyisiddwawo okwogera. Lwa tuli ku mulembe kati manyi nti ne gye bampuliriza. Njagala nnyo obubaka bwensindika butuuke mu mukwano mu kwagala. Newankubadde ebigambo byange olumu bibaalala munsonyiwe, naye wano ndi mujjwa. Ate munono yaffe ng'Abaganda omujjwa aba ne bbeetu okwogera ekimuluma. Ate temusitukawo ne musitukawo. Tebugende okusookera ddala eri abaana ba Buganda, mwe abato nammwe abantu ba bulijjo. Deni obubaka obulala bugende era abaana ba Buganda abo abasuumuusiddwamu ne mufuuka abantu abakulu, abalala ne mufuuka ab'ebitiibwa. Tandikira ku baana ba Buganda abato n'abantu ba bulijjo. Mwe abavubuka abato abali mwene ensi amakula gye bayita Buganda, musuubira kubeerawo mutya, musuubira kufaanana mutya mu Buganda eddako bwe muba temugiteeseteese. Tuyimba ennyimba nga ziri mu Luganda naye ne twefuula abatazitegeera. Abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne baagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga. Tebaatuula butuuzi ne bakaaba, no, baakola kyonna ekyali kisoboka okumakinga sure nti tuzaalibwa mwene ensi ne tuuka bweti ng'efaanana bweti. Era naffe tulina obuvunaanyizibwa okugitereeza abaana baffe bagisikire nga yeeyagaza, oba si kyo bajja kuba tebalina nsonga erima bijja byaffe. Lwaki nzira eggomba n'ennima ebijja bya Sentamu? Kubanga Sentamu yankuza, nantuuza, nanjigiriza, nansomesa, nantuusa wendi olunaku lwa leero. Singa obulamu bwange obw'obuvubuka n'ebirabo byennyina mbiryamu ebinyeebwa, abaana bange n'abazzukulu tebajja kuba na nsonga lwaki banzijukira. Era bajjajjaffe abatalina mulamwa tetubajjukira, tekitegeeza nti tebaaliyo. Mu bika byaffe mwalimu bajjajjaffe abatamiivu, mwalimu bajjajjaffe aboonoonefu, tetubajjukira kuba tebalina mulamwa. So gwe omuvubuka wa Buganda olwaleero tekikwetagisa kuba na kifo ky'amaanyi oba na kitiibwa ky'amaanyi okukola ekituufu. Kyannaku nnyo nti tuli mu kuziika jjajjaffe Lwomwa. Nabagambye bwe ndi mujjwa nja kwogera abalabye bataayogedde. Tewayogedde nti abatemudde jjajjaffe Lwomwa baabadde bandiga nga balina amannya ga ndiga. Ekyo kisoboka kitya okubeerawo? Agoma wano naye nga twatuuka tutya ku leve eyo? Twatuuka tutya awo basebo ne bannyabo? Bwe tutabuuza bibuuzo bino bijja kugenda nga biddingana. Tumala kubuuza bibuuzo bino ne tubyanukula ne tusobola okutegereza ebika byaffe n'Obuganda obw'omu maaso ne tulyoka tufuna moral authority okutereeza Uganda yonna ey'awamu. Katonda yatuteeka mu kifo kino kye bayita Buganda, era mwena mujjukira abakadde abaliwo. Mujjukira nti buli nkyukakyuka mu Buganda etandikidde wano mu Buganda okuva kugoba Abazungu. Tusobola tutya okugamba nti ate ffe ab'omulembe guno tukuze tudda mabega? Nti kituwa essanyu okutunda emyoyo gyaffe n'okutunda eddembe lye tuliko, naye okusingira ddala okutunda ebiseera by'abaana baffe ab'omu maaso kubanga twagala okwekusa. Njagala mwekubemu ttooki mu abaana ba Buganda, kuba tekikomye ku abo abatemudde jjajja. Bwe baba be bamutemudde kyannaku nnyo, naye ate era bannaffe abamu ba miziro gyaffe be batuwamba, be batutta, be batutemula. Ekyo nsaba mukitundemu mu ngeri ez'enjawulo. Njagala okubajjukiza nti ekyafuula Buganda ey'enjawulo si kulwana, si bugagga, si ki, naye ekitiibwa. Era tuyimba ne tugamba ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Tetugamba obugagga bwa Buganda bwava dda tubukuumenga, tetugamba amaanyi ga Buganda gava dda tugakuumenga. Tugamba ekitiibwa kya Buganda kyava dda era tukikuumenga. Bataata ab'ebitiibwa mbasaba ekitiibwa mutandike okukiwa ekitiibwa.
nkiddamu ekitiibwa mutandike okukiwa ekitiibwa. Lwaki njogera n'abantu ba Buganda wano? Kubanga ffe tukyusiza eggwanga nga tuleeta ebirungi, naye ate gye ntambula eyo mawanga ag'enjawulo batusimbamu olunwe nti ffe buzibu. Batusimbamu olunwe nti ffe twaleeta abazungu wano. Abazungu nga bakolonizinga Uganda basinziira wano mu Buganda ne bagenda nga bawamba buli wamu, era ogwo omusango tuguyina paka kufa abaana b'abazzukulu tugezaako okukirongoosa bulongoosa. Twalina enkyukakyuka wano. The first chance tetwalina ng'Abaganda ku mulembe gwa Ben Kiwanuka baali Baganda be baamulyamu olukwe ne batinatina n'obote ne bamutwala ebaamunaanika mu lubiri lwa Ssaabasajja. Ebisigadde is history. Naye eyo embeera eyatutuusa wano olwaleero. Mujjukira bulungi nti Ben Kiwanuka yatandika ekibiina paka kati tukyalina ebivumo ebyo. Kati nga tuvuddemu ebyo byaliwo emyaka 6 egiyise. Olunaku lwaleero njagala okubajjukiza naddaamu abakulembeze bannanga bali wano. Emyaka mitono egiyise ekibiina kya FDC lye lyali essuubi lya Uganda. Naye nakyemalira ng'akisensera yayita mu deputy president waabwe, ate nga deputy president wa Buganda, ate nga yali wa kitiibwa. Era ssente za Museveni bwe zityo bwe zasensera okumaliriza nga bakimazeewo. Nze nnyina obuswavu mu mutima olunaku lwaleero wakuba kinkakatako obatunula amaaso kuba mbadde nga open gye muli okubagamba nti naffe kennyini aba NUP era ssente za Museveni zayise mu deputy president waffe, si wa east, si wa north, si wa wabula wa Buganda. So mbasaba mwenna temunkubira ngalo sizaagala. Bino byenjogera seegomba byogera. Seegomba kuyiwa sere ku ggwali mbalagale. Nengo ino diiwako sere kiryoke likale. So njagala okubategeeza baganda bange, tukole ekituufu. Twewale okola ebikyamu nga tubikweka mu kitiibwa, kubanga ebikyamu bimalawo ekitiibwa. Tukole ekituufu ekitugwanidde, tulyoke tutereze ebiseera by'Abaganda baffe, eby'abaana baffe n'ebyabazzukulu eby'omu maaso. Tewali muntu asobola tufuula baddu okujjako ng'akozesezza ffe. Tewali muntu asobola tunafuya okujjako ng'akozesezza ffe. Bino mbyogera, nandibadde mbyogera ku lwaleezeza eyo, ne mmanyi siina ddembe kubyogera. Tewali muntu asobola tumalamu maanyi okujjako ng'akozesezza ffe. Ne bwe tutakyuseemu tebajja baatandika dda n'otuziikula gye baatuziika. Tujja kutuuka ekiseera ate ng'emyaka tekikyawera 10 singa tuba tutereezezza, tugenda kutuuka ekiseera nga ffe Abaganda yeffe trabi yokka mu Uganda etalina kifo we bayita waabwe. Bino bali kibajjukiza ne bagamba omujjwa yakyogera nga baziika kojjaawe nti bwe muteetereeza naddala mwe Baganda baffe Katonda baatukwasizza ne tubawo ekitiibwa ne tubakiririzamu. Bwe mutakola kituufu tujja kutuuka nga ffe ffekka ffe tutalina kifo wayitibwa waffe. Ebyo mbikomezzaawo. Byogedde mu linnya lya maama wange, saabisoma mu ssomero, bino nayonka biyonke mabeere. Era bwe nakyalira kojja nabategeeza abakungubazi nti ne gano amaaso agange ge mulaba agendege gaali ga maama. Wadde agage tegaali mamyufu. Ne bino ebirowoozo bye mbagamba nabyo mbibagamba ku lwa maama. Era nga Baganda bange naddaamu abavubuka abali wano, obubaka ne bwebanga bukutuuseeko eyo ompagiranga, kuba bino mbyogera ku lwammwe, ku lwaffe. Ensi yonna etwegaseeko, ensi yonna yatereera dde okuggyako ffe wano mu Buganda ffe kizibu. Gye bujja ku lunaku olungi oba oli awo ndibannyonnyola lwaki ku mulundi guli twalema ogobaganya nakyemalira, era lwaki ndowooza nti tukyasobola omugobaganya. Jjajja Lwomwa tusanyuse nnyo
okulamusa kya kitiibwa nnyo okuba omujji omukulu nga bakutuuza. Ze ndi mutabani wo afudde, tubadde close nnyo, nsaba naawo njagale otwagale. Jjajja tongobanga, ne bakutiisanga tongobanga, ombuuzangako nga mutabani wa mwannyoko. Bataata bamaama Mukama abampera omukisa, pozi kanvire ddala waggulu nga neebaza abakulembeze bannange ababasigadde ku mulamwa, okusingira ddala mu kitundu kino meya waffe oyo chairman LC5 mukulu Sejemba, yono chairman LC5 asinga obuto mu nsi yonna eya Uganda. Tatuswaziza sebo webale nnyo, webali edda ne bakulembeze bannanga balala. Sebo mukulu Senyonyi webale tuweesa kitiibwa, sebo mukulu Nyanzi webale kugumira bizibu byaffe byonna byonna. Basebo ne banyabo Omukama abankuumire. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kayira emuguru era omujjwa w'ensonga mu lujja luno. Nzijawo ebibamba byonna mu lujja luno ne mu kika ky'endiga, era mbijjawo mu linnya lya nnyabo Mangalita Nalunkuuma omuzzukulu wa Luwoma. Era nyaniriza emikisa, nyaniriza obulamu, nyaniriza enkulaakulana n'okwagala. Abantu abasigadde ffenna tusigale eno nga tufudde, tusigale eno nga tufudde ffenna, twanirize Katikkiro omwo ajja. Kaakati nsaba abatuuza banyambeko emmeeza eno eri mu maaso w'ekitibwa Nviiri. Abazinyi tukunetwanirize abazinyi tukunetwanirize jjajja ku mulyango wali nga twaniriza Luwoma omujja. Abazinyi Luwoma katwanguyeeko. Saba ayina entebe ya Luwoma kwagenda okubuuzibwa. Sebwato oli ludda wa? John Sebwato Katikkiro wa Kibeegu, entebe ya Luwoma eruwa? Omukolo gw'okutuuza Luwoma gugenda mu maaso. Freddy ndeka. Freddy. Endolito jjajja Luwoma. Kale omwa Amulumiriza jjajja. Abafuna gekinasi
omutwe ogw'okwaniriza jjajja omutwe azemu n'ebibamba mu ngeri ez'enjawulo njagala okubajjukiza nti ekyafuula Buganda ey'enjawulo si kulwana si bugagga si ki naye ekitiibwa. Era tuyimba ne tugamba ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Tetugamba obugagga bwa Buganda bwava dda tubukuumenga. Tetugamba amaanyi ga Buganda gava dda tugakuumenga. Tugamba ekitiibwa kya Buganda kyava dda era tukikuumenga. Bataata ab'ebitiibwa mbasaba ekitiibwa mutandike okukiwa ekitiibwa. Nkiddamu ekitiibwa mutandike okukiwa ekitiibwa. Lwaki njogera n'abantu ba Buganda wano? Kubanga ffe tukyusiza eggwanga nga tuleeta ebirungi, naye ate gye ntambula eyo mu mawanga ag'enjawulo batusimbamu olunwe nti ffe buzibu. Batusimbamu olunwe nti ffe twaleeta abazungu wano. Abazungu nga bakolonizinga Uganda basinziira wano mu Buganda ne bagenda nga bawamba buli wamu. Era ogwo omusango tuguyina paka kufa abaana b'abazzukulu tugezaako okukirongoosa bulongoosa. Twalina enkyukakyuka wano. The first chance tetwalina ng'Abaganda ku mulembe gwa Ben Kiwanuka baali Baganda be baamulyamu olukwe ne batinatina n'obote ne bamutwala ne bamunaanika mu lubiri lwa Ssaabasajja. Ebisigadde is history. Naye eyo embeera yatutuusa wano olwaleero. Mujjukira bulungi nti Ben Kiwanuka yatandika ekibiina eky'epaka kati tukyalina ebivumo ebyo. Kati nga tuvuddemu ebyo byaliwo emyaka 6 egiyise. Olunaku lwaleero njagala okubajjukiza naddaamu abakulembeze bannanga bali wano. Emyaka mitono egiyise ekibiina kya FDC lye lyali essuubi lya Uganda. Naye nakyemalira ng'akisensera yayita mu deputy president waabwe ate nga deputy president wa Buganda ate nga yali wa kitiibwa. Era ssente za Museveni bwe zityo bwe zasensera okumaliriza nga bakimazeewo. Nze nnyina obuswavu mu mutima olunaku lwaleero wakuba kinkakatako oba tunula amaaso kuba mbadde nga open gye muli okubagamba nti naffe kennyini aba NUP era ssente za Museveni zayise mu deputy president waffe si wa east si wa north si wa wabula wa Buganda. So mbasaba mwenna temunkubira ngalo sizaagala. Bino byenjogera seegomba byogera. Seegomba kuyiwa sere ku ggwali mbalagale. Nengo ino diiwako sere iryoke likale. So njagala okubategeeza baganda bange. Tukole ekituufu. Twewale okola ebikyamu nga tubikweka mu kitiibwa. Kubanga ebikyamu bimalawo ekitiibwa. Tukole ekituufu ekitugwanidde. Tuloke tutereze ebiseera by'Abaganda baffe, eby'abaana baffe n'ebyabazzukulu eby'omu maaso. Tewali muntu asobola tufuula baddu okujjako ng'akozesezza ffe. Tewali muntu asobola tunafuya okujjako ng'akozesezza ffe. Bino mbyogera nandibadde mbyogera ku lwaleero ezeeyo ne mmanyi siina ddembe kubyogera. Tewali muntu asobola tumalamu maanyi okujjako ng'akozesezza ffe. Ne bwe tutakyuseemu bajja tebajja baatandika dda n'otuziikula gye baatuziika. Tujja kutuuka ekiseera ate ng'emyaka tegikyawera 10 singa tuba tutereezezza. Tugenda kutuuka ekiseera nga ffe Abaganda yeffe trabi yokka mu Uganda etalina kifo we bayita waabwe. Bino bali kibajjukiza ne bagamba omujjwa yakyogera nga baziika kojjaawe. Nti bwe muteetereza naddala mwe Baganda baffe Katonda baatukwasiza ne tubawo ekitiibwa ne tubakkiririzaamu. Bwe mutakola kituufu tujja kutuuka nga ffe tutalina kifo wayitibwa waffe.
ebyo mbikomezaawo. Bakadde byogedde mu linnya lya maama wange, saabisoma mu ssomero, bino nayonka biyonke mabeere. Era bwe nakyalira kojja nabategeeza abakungubazi nti ne gano amaaso agange ge mulaba agendege gaali ga maama. Wadde agage tegaali mamyufu. Ne bino ebirowoozo bye mbagamba nabyo mbibagamba ku lwa maama. Era nga baganda bange naddaamu abavubuka abali wano, obubaka ne bwe banga bukutuuseeko eyo ompagiranga, kuba bino mbyogera ku lwammwe, ku lwaffe. Ensi yonna etwegasseeko, ensi yonna yonna yatereera dde okuggyako ffe wano mu Buganda ffe kizibu. Gye bujja ku lunaku olungi oba oli awo ndibannyonnyola lwaki ku mulundi guli twalema ogobaganya nakyemalira, era lwaki ndowooza nti tukyasobola omugobaganya. Jjajja Lwomwa, tusanyuse nnyo okulamusa, kya kitiibwa nnyo okuba omujji omukulu nga bakutuuza. Nze ndi mutabani wo afudde, tubadde close nnyo, nsaba naawo njagale otwagale. Jjajja tongobanga, ne bakutiisanga tongobanga, ombuuzangako nga mutabani wa mwannyoko. Bataata bamaama Mukama abampera omukisa, mpozi kanvire ddala waggulu nga neebaza abakulembeze bannange ababasigadde ku mulamwa, okusingira ddala mu kitundu kino meeya waffe oyo chairman LC5 Mukulu Sejemba, yono chairman LC5 asinga obuto mu nsi yonna eya Uganda. Tatuswaziza ssebo webale nnyo, webali edda ne bakulembeze bannanga balala. Ssebo Mukulu Senyonyi webale tuweesa kitiibwa, ssebo Mukulu Nyanzi webale kugumira bizibu byaffe byonna byonna. Bassebo ne bannyabo Omukama abankuumire. Ssaabasajja Kabaka owangaale. Nva musiga ya Sekayiba Isenge, ndi muzzukulu wa Sentamu Kaira Kamala byonna omubereberye gwe yali Katikkiro era nga yali Kamala byonna wa Buganda yasooka. Koze bubi nandyagadde bino ebigambo mbyogere nga ab'ekitiibwa we bali, naye nga bwe mwalabye tuyisiddwawo okwogera. Lwa tuli ku mulembe kati manyi nti ne gye bampuliriza. Njagala nnyo obubaka bwensindika butuuke mu mukwano mu kwagala. Newankubadde ebigambo byange olumu bibaalala munsonyiwe, naye wano ndi mujjwa. Ate munono yaffe ng'Abaganda omujjwa aba ne bbeetu okwogera ekimuluma. Ate temusitukawo ne musitukawo. Tebugende okusookera ddala eri abaana ba Buganda, mwe abato nammwe abantu ba bulijjo. Then obubaka obulala bugende era abaana ba Buganda abo abasuumuusiddwamu ne mufuuka abantu abakulu, abalala ne mufuuka ab'ebitiibwa. Tandikira ku baana ba Buganda abato n'abantu ba bulijjo. Mwe abavubuka abato abali mwene ensi amakula gye bayita Buganda, musuubira kubeerawo mutya, musuubira kufaanana mutya mu Buganda eddako bwe muba temugiteeseteese. Tuyimba ennyimba nga ziri mu Luganda naye ne twefuula abatazitegeera. Abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne baagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga. Tebaatuula butuuzi ne bakaaba, no, baakola kyonna ekyali kisoboka okumakinga sure nti tuzaalibwa mwene ensi ne tuuka bweti ng'efaanana bweti. Era naffe tulina obuvunaanyizibwa okugitereeza abaana baffe bagisikire nga yeeyagaza, oba si kyo bajja kuba tebalina nsonga erima bijja byaffe. Lwaki wandirimye, lwaki nzira eggomba n'ennima ebijja bya Sentamu? Kubanga Sentamu yankuza, nantuuza, nanjigiriza, nansomesa, nantuusa wendi olunaku lwa leero. Singa obulamu bwange obw'obuvubuka n'ebirabo byennyina mbiryamu ebinyeebwa, abaana bange n'abazzukulu tebajja kuba na nsonga lwaki banzijukira. Era bajjajjaffe abatalina mulamwa tetubajjukira, tekitegeeza nti tebaaliyo. Mu bika byaffe mwalimu bajjajjaffe abatamiivu, mwalimu bajjajjaffe aboonoonefu, tetubajjukira kuba tebalina mulamwa. So gwe omuvubuka wa Buganda olwaleero tekikwetagisa kuba na kifo ky'amaanyi oba na kitiibwa ky'amaanyi okukola ekituufu.
kyanaku nnyo nti tuli mu kuziika jjajjaffe Lwomwa nabagambye bwe ndi mujjwanja kwogera abalabye batayogedde. Tewayogedde nti abatemudde jjajjaffe Lwomwa babadde bandiga nga balina amannya ga ndiga. Ekyo kisoboka kitya okubeerawo? Agoma wano naye nga twatuuka tutya ku leve eyo? Twatuuka tutya awo basebo ne bannyabo? Bwe tutabuuza bibuuzo bino bijja kugenda nga biddingana. Tumala kubuuza bibuuzo bino ne tubyanukula ne tusobola okutegereza ebika byaffe n'Obuganda obw'omu maaso ne tulyoka tufuna moral authority okutereeza Uganda yonna eyawamu. Katonda yatuteeka mu kifo kino kye bayita Buganda, era mwena mujjukira abakadde abaliwo. Mujjukira nti buli nkyukakyuka mu Buganda etandikidde wano mu Buganda okuva kugoba Abazungu. Tusobola tutya okugamba nti ate ffe ab'omulembe guno tukuze tudda mabega? Nti kituwa essanyu okutunda emyoyo gyaffe n'okutunda eddembe lye tuliko, naye okusingira ddala okutunda ebiseera by'abaana baffe ab'omu maaso kubanga twagala okwekusa. Njagala mwekubemu ttooki mu abaana ba Buganda, kuba tekikomye ku abo abatemudde jjajja. Bwe baba be bamutemudde kyanaku nnyo, naye ate era bannaffe abamu ba miziro gyaffe be batuwamba, be batutta, be batutemula. Ekyo nsaba mukitundemu.